Utelevu kwali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya sawa 2 buli lunaku tubeera tuze n'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'olwaleero ennaku somwe ziri 3 omwezi gwa February omwaka 2023 akaseera kakuza abaana ku masomero kaseera kakeetalo abazadde abayizi ne bannannyini masomero kabeera kaseera sikangu nkwaniriza nateera mu programu enkyaleero amanya gange zetusima Apollo nkubuuzaako nti wasuza otya nyabo wasuza otya ssebo azuukuse naffe ku Omunnyo Ku Makya twogera byabufuzi tuli mu kibuga Kampala n'olwaleero ensonga ezikyaliwo ensonga y'enguudo mu kibuga Kampala ezitayitikamu enguudo ezaafuuka enkyana zennyini twogera ku nsonga ya amalwaliro omutali ddagala z'ensonga ze zimwe zituleese tukubaganya ebirowoozo ku biki ebigenda mu maaso na kiki ekiteekeddwa obaolyawo okukolebwa mu kiseera kino kyennyini. Ndi ne minisita mu gavumenti envuganya oba ey'okuludda oluvuganya ku lw'ensonga za Kampala ate nga ye mubaka wa Parliament owa Lubaga North Haji Abubakar Kawalya nsanyuse nnyo ssebo tuli ku Omunnyo Ku Makya. Sewa muganda wange Apollo neyanziza nnyo okuba nti mbeereddwa omukisa makya ga leero okubeera ku programu eno Omunnyo Salt TV of course nebaza management ya Salt TV tukampiti wano wennyini nebaze ba Uganda bye bakola abo ababirina era abatabirina tusabe tulemezeko ekigere kulaba nti tutuuka mu mbeera nga buli omu asobola okubaako nekyakola. Tulina baganda baffe abakosefu abali malwaliro n'ebirwadde ebyenjawulo ogende mulaga awo n'ennaku ekwata nali ennaku nga 2 emabega tuukawo n'otunula n'ogamba Mukama Katonda nze bw'aba kyampadde amaanyi agatambula n'okussa n'okusigala nga mwebaza era tusaba abo abakosefu Mukama Katonda abasuuse n'abalina ab'enganda zaabwe abavudde ku maaso amawulire tegaba malungi okubibwako omwagalwawo mukwano gwo oba oluganda lwo naye era tusaba Mukama Katonda emirimu gy'abagenzi abeere ng'agiramuza kisa. Bana Kampala balamusiza nnyo mbasaamu ekitiibwa naye okusingira ddala bana Lubaga North benkulembera mu kikologanga olukulu abo bakama bange ssebo mbaagala nnyo bana NUP President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kusaamu ekitiibwa mukama wange n'olunaku lw'eggulo twabadde n'enteekateeka mu kibiina kyaffe ky'NUP ekyokuba nga tunoonya abo abaana b'abalwanyi b'abantu kusajja baffe abaawambibwa ne basibwa abamu nga tetumanyi na gye bali era olunaku lw'eggulo twalabiseekoko nga tukola enteekateeka okukola nti abaana b'abantu abo basobola okuba nga baddizibwayo ku masomero era ensabira buli Munnayuganda tukole ekintu kimu twerekereze twerumye mu mbeera eno eyakanayokyani tuze abaana ku masomero. Uganda eno yeetaaga abantu abayivu era Uganda bw'eri beeteredde nkakasa buli anaaba asomye ajja kuba asobola okuba omugaso okulaba nti Uganda etambula mu maaso. Honorable Lubaga ali atya Lubaga North? Lubaga North mwetuli of course eggwanga lyonna lyatabanguka sijja kugamba nti birungi si birungi naye ekirungi ekiriwo abantu buli waba n'abakulembeze abasobola okuva ne boogera ku bikyamu ebibanyiga zendowooza siyinza gamba nti sibeesiimi kuba balonda abakulembeze oba era ku Lubaga North tuba twogedde ku kibuga Kampala ebigenda mu maaso biraba binganya abaana bano abakyeyiyiza ku nguudo nga era tubagamba nti mu Parliament twayisa budget ya buwumbi 50 nga KCCA erina okunoonya ettaka at least buli constituency ebeeremu akatale akapya kamu abaana abo bemugobaganya basobole okubaako ne webakolera era then after obumala okukola obutale naffe kenyi tusobola okubatuuza ne tubagamba nti mumanyi wano kati akatale akapya kaakali muveewo basobole okuba nga bakola oluguudo kuba kati
yakola luguudo muveewo babayola buyozi bwa bintu bya nsonyi ate nga n'amateeka agamu gali gakyabalemeredde okuba nga bagayisa naye beesibye ku kintu ky'okukola enguudo mu kifo ky'okuba nga basooka ne basetinga policies ku byabo bagenda okumanaginga ekibuga Kampala. Bingi nnyo ebigenda mu maaso, ojja kuwulira sente zize ziyisibwa ez'okuliyirira abantu nga bagenda okukola enguudo mu Kampala tezimanyi mayitire. Tuli mu kugulana n'abano abagenda okukola oluguudo okuva e Kasubi paka Namuŋoona wali ku Northern Bypass bwe baali bakola okuva ewa Bakuli paka awo baatuuka abantu bonna babaliyirira kati ate bano tebaagala baliyirira kugamba biri awo biri matankani naye nga nkakasa tujja kulemerako okulaba nga ensonga ezo zitambula mu mbeera ey'amazima n'obwenkanya. Omubaka getunaba kutandika okutunula ku nsonga za Kampala pase ekigenda maaso mu ggwanga kiki gy'oli mu palamenti buli omu kumpi anoonyerezebwako waliwo akakiiko akabuuliriza kuno kabuuliriza ku minisita ono kabuuliriza ku oli minisita oli agobeddwa n'abalala beetegese sawa yonna bagenda mu bukiiko bw'otunulira ekiri mu Kampala kye twogerako nakyo kitala n'owulira nti ne mu malwaliro tewali ddagala kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Byampuna ekigenda mu maaso mu ggwanga naye ekizibu ky'eggwanga Museveni really muliko mulimu kuleeta busongasonga bunafu nze kunze kizibu ky'eggwanga lino Museveni kuba ebigenda mu maaso byonna yabiri emabega kyekizibu kya Uganda nti singa mwami Museveni akeera enkya n'atuviira ne tumuwona ebyo byonna byonna kwekwasa era kyovula wanze yali mu palamenti principle there are certain things bisobola kukola kisooka sikozesebwa sigundi mukulu Apollo olw'okuba toyagala omuntu mulala then you think ogenda kujja onkozese oŋŋambe nti kati sooka ongobeere ono sooka okole ABCD certain things nga ndaba naawe byokoze toli safe as long as oli ekizibu kya Uganda Museveni yagoba minisita mu parliament. I'm telling you nti ebigenda mu maaso byonna bitandika yawaga abo baminisita bw'abafuula baminisita ne batuuka mu palamenti ne beefuula ebisasalala tebakya respecting aba colleagues babeera nabo olw'okuba bamanyi nti oli appointing authority. He is the problem. Ye kennyini avoiding amateeka mututambuliza eggwanga kwe lino tutambulira tulina rule of law and constitutionalism nti tulina okugoberera enfuga y'amateeka. Ye kennyini akeera enkya n'akola directives ne ng'akimanyi bulungi azikoze mu bukyamu tayise mu proper procedures n'amaliriza nga abantu abamezezza amawawaatiro ne bakola ebikyamu bagenda omaliriza nga batandisa okwerumba bo nga babenaremu era muganda nze tombuuza ku ntalo zabenaremu minisita yalimu NSSF yaleetebya akakiiko akaliko bonna be bamu luno olutalo lwa piraawo okujja kumpozi nga munauganda tabiraba era nze essaawa zino there are very very serious issues zenyina okwogerako si ku ntalo z'abana baki babayita bafishermen abavubi bafishmongers. I'm not a fishmonger. Kale essaawa zino munauganda akedde okubeera kusoltibwa ndaba nga ndisikasinga abavubi then it is too bad. Honorable kale katogere ku nsonga ekwata ku muntu wa bulijjo nsonga y'eddagala stockouts mu malwaliro nationwide stockouts eddagala mu malwaliro teririiyo ekyo tuze tukikaabako emyaka n'ebisi waliwo amateeka oba certain declarations nga tuze twazapeningako emikono nga Uganda. Declaration ya Abuja ya 2001 yali very clear. Budget y'ebyobulamu buli ggwanga eriri mu Africa bwe liba likola national budget ligiteekateekere a minimum of 15%. Njagala muganda agenda onoonyereze olabe ne mu budget from paper gye tubaddemu ebyobulamu lina percentage mu gavumenti ya Uganda budget ya Uganda nga budget y'ebyobulamu ekyali wansi n'amalwaliro temujja kuba ddagala ate linaavaawa eddagala baligula na ssente kubanga wano tetulina factories zikola ddagala era ojagenda okunoonyeza eddagala esigaye tulina no liva Germany liva India
liva China n'amawanga amalala naye ng'essaawa zino oli ajja kuddaala agambe tetulina ddagala olina factories meka ezikola eddagala mu Uganda ku myaka 37 abasajja bano gye babadde wano naye gwolowooza singa twalina abasajja nga baamiini singa ye tulina amakolero gakola ddagala teyabikolakokko obusobozi obwo tubulina anti bano bwe tulina babbi era tebabyagala tebaagala Uganda eteredde minisita abantu bogera ku stockouts n'olaba musaasizi ng'avaayo wa finance n'omubuuza nti mu first quarter mu health mwakola diseases sente mmeka mu second quarter mwabawa sente mmeka mu third quarter kati ino gye tulimu mwakabawaako mmeka ojja genda okuwulira nti sente mu security bazimazeeyo bagenda kujja kusaba supplementary mu defense bazimazeeyo state house ne presidency naye nga ebintu ebirina okutambuza eggwanga ng'ebyobulamu n'ebyobulimi ojja genda okwesanga nga sente tebalina sente zebabawa so ekizibu kya Uganda mwami Museveni obange era bw'oba oŋŋamba nti the chief minister of finance who is he? Substantive minister abeera president. Minister of finance abeera president. Ekyo kimanyi bulungi. Abeera president. Golooza yemu singa yali ategeera nnyo ng'eggwanga lirumirirwa ebyobulamu byali badde biri wansi after 37 years. Omuntu eyasuubiza bannayuganda fundamental change yali yogera ku ki? Kuba yatusuubiza enkyukakyuka ey'omugundu ye etunulira ebyobulimi etunulira ebyobulamu etunulira eddembe ly'obuntu n'ebintu bingi nnyo nga nabyo mu Uganda bwabidibaze kyova olaba ali awo gatibengalye atunulidde sectors ndoza ziringa ttaano zamanye ezimukuumira mu buyinza ebisigadde tayagala honorable wabaddeyo mu parliament nga minister Dr. General Luther Cheng awa statement ku lwaki eddagala teriri mu malwaliro n'alumiriza ministry ya finance okureleasinga funds late delays kati kauliza mu byenjogedde lindako ekyo si kyekimu ebikakasa nti ensimbi zandibanga ziri budgeted for nga gye ziri ez'eddagala naye nga enkolagana oba enteekateeka mu kureleasinga funds ezo wewali obuzibu ozze kwogera namu bakasicho kiriza nkuwa information government teyina sente teziriyo era Kashaija yennyini azalabika lunwe ng'agamba tetukyalina sente era bw'oba olina mikwano gyo mu URA noonyereza URA bagiwa target ya 35 billion shortfall yabadde ya ndako kunnyonnyola ekintu kya sente bwe kiyimiridde va ku kya shortfall yabadde ntono sinene bayina collection target yaabwe yaddeire yabumbi 3.5 naye wenjogerera ne 15 tebakyabuweza ekyo wadde okimanyi genda ofune one of the commissioners oyogereko nabo targets zaabwe bwe baba balinnye nnyo bafuna 21 oli yakugamba nti zigenda okujja nga zigenda sasula misaala ate nga of which n'emisaala gyennyini era tebabamalaayo njagala abasolti ebintu bino tubitegeere ekitegeeza nti the main source of funding in this country is local revenue musolo okuŋŋanyizibwa ewaka tetukyalina sente ziva bweru kutuyamba kwongereza kutambuza ggwanga why waliwo conditions eziriwo abasajja abaali batuyamba zebaseti n'ekirala waba bakola audits forensic audits zezikolebwa ziraga nti sente zisinga zibbibwa bubbibwa era zetubadde tufuna kazibe zetwewola mu IMF zebeetuwoze so kati eggwanga eriri mu katyabaga akasinga kano tugenda kulikolera ki wabula okulitereeza ne bali abasajja trust okugikomyawo ku bannayuganda omusajja ono bwenkakasa nti neggwanga si yalifuga okukkiriza dde ebbali sobole okukwasa fresh blood abantu abali fresh basobole okuba nga batambuza Uganda President Museveni kyekizibu ky'eggwanga he is ebyo byonna byolaba gwolooza sente zaalibadde mu finance ne batazikwata ziba bamuhereze naye yabadde abyogera si minisita we gwolowooza ye tali disgusted tabikooye nti alaba honestly ministry nga health oŋŋamba otya nti osobola okukola delays ku issues ezikwata ku bulamu bwa bannayuganda abantu babeera bafa njagala nkugambe funa obudde ogendeko emulago olabe embeera eriwo njagala osooka otuukire ku bacasualties we batuukira bacasualties bana bafunye accidents olaba ebitanda bimeka ebiriwo
omuntu ajja casualty yetaaga okumukolako with emergency naye wagenda okumaliriza ng'omuntu abadde azze nga wa emergency amaze essaawa nga 3 tebananamukwatako kyovula abamu bafa Uganda yaffe gye tulimu nti ebyobulamu tebifiiriddwako era omuntu wayogera ku stockouts nga mula akyadiscussinga delays mu releases mu finance ani chief minister wa finance Museveni bana abala bifaanani naawe era olumugera okulaba nga boogera njagala ogendere musasizi ng'akola presentations ze bw'abeera ashakinga because he is not the one with authority. Omuntu alina authority mulala ate omuntu alina authority interests ze ziri mu mundu ziri mu violation of human rights. Mufune sente mugende muwamba abaana mubatwale oba mubatte oba mubatulugunye kati omuntu ngoyo honestly abeera atya nga yakyali in charge of this country, the power of Africa. Tukkiriza nti Uganda kula twali bale tukyalina bizibu bwebityo baganda bange singa abasajja bano bye baasuubiza bye bagamba nti bagenda kujja bakulembera emyaka 4 bamale bagende wajje n'abalala bakulembereyo 8 bagende goloza Uganda singa wano mu region waliwo ensi etuunyamu because twali far ahead. Abakulembeze bali be bakyayisa abantu at least bo balina that sense of patriotism nga baagala ensi yaabwe ku mutima. Kana ngono omuntu alemedde mu Uganda tayagala nsi yaffe tajagala. Ne honorable muli mu parliament abantu babalonda kukola ku bizibu byabwe kutuusa eddoboozi byabwe tuli maloboozi era nga buzze wano and the voice of the voiceless mukozeewo ki byogera ku ffe kyaffe kwogera era tolowooza siri I'm not a ministry I'm not a technical person ku issues ngezo genda ntambulire mu processes bakole releases that is not my work. Kujja composing nga tuwerabidde omubaka parliament ekisooka it is legislation ezo policies zo ezebyobulamu I'm sure weziri era awetaga amendment era tugireeta nekola naye implementation bino sagala to mixing issues tukozeewo ki kati put yourself in my shoes what do you have to do singa obadde mbaka what do you do muli mukono ogwokusatu gwa government mwe mukola allocations mu parliament ya legislation okay ogenza okunoonyereza nga issues za health ziri mu legislation obuzibuli mu parliament allocation ministry of finance ministry under which arm of government iri ku executive ani alonda minister ye president kati lwaki ombuuza ebyo zendi mubaka era banalubaga North bannonda nga bwe balonda abekatikamu nga bwe balonda abeyisingiro nga bwe balonda n'abekisolo nefe omulimu ogwaffe kuvaayo kunyonyola bannayuganda ku bitagenda bulungi mu maaso mu ggwanga newabayo ebigenda obulungi era tubibagamba kubeera waliwo byetuvaayo nga waliwo byetukoze ng'ebyokutwasajuze emwanya ebyo bali bagala otutwalako ebyo tuvuye tubagaa nti kyo twakirwanyeko kati ate twafunyewo okukalembereza wasijjaga nti kyatereera naye at least waliwo okukalembereza olw'ensonga waliwo resolution ya parliament naye tuli ku kintu ekiri mu gundi nga budget yayisibwa however much it is little ate era waliwo zetuyita cabinet proposals nti kiri kyenagambye ekya budget declaration okukimplementinga era cabinet evaayo ne bagamba this time round in this next financial year we are going to appropriate 15% of our national budget to the sector of health. Neja waliwo kiwuliddeko nga kabwejumbira oyo ayimiriddeko mu mawulire n'agamba nti ebyobulamu tugenza kizuula nti bizibu era katugenda kubyongerezako ssente waliwo muwuliddeko njagala ofollowing ministry sectors ya presidency bwoba toyinaso okufunira information ogende mu state house ogende mu defense ne security ne internal affairs olabe appropriations nga mu presidency mwe tulina n'ekintu ekya biliyoni 423 nga bagenda kugula midaali okugula emidaali nga bagenda kugula midaali naye ng'omuntu ali eri ebukomansimbi afa ng'afa negligence kkiriza tuwumulemu amina tukyali ku Sol TV program Omunnyo Ku Makya tuli ne honorable Abubakar Kawalya ye mubaka wa parliament owa Lubaga North mu 11th parliament ate ye shadow minister ow'ensonga za Kampala twogera ku bizibu byennyini ebiruma abantu baffe aba bulijjo ne honorable Abubakar Kawalya ye mubaka wa parliament owa Lubaga North ate nga ye shadow minister
owa ensonga oba akola ku nsonga za Kampala Capital City Authority. Tukwaniriza nate era tukyali ku nsonga eziriwo kati mu kiseera kino, ensonga y'ebbula ly'eddagala mu malwaliro, ensonga y'ekibuga Kampala okuba nti okuyita mu Kampala oyinza okulowooza nti oba oli mu kyalo kyaffe ekyeriisingiro ebinnya n'ebirala bwe bityo, kati enkuba yiino ebadde eringa etandiikiriza okutonnya, ekibuga Kampala kiba kizibu. Naye katuwumbewumbe ku nsonga y'eddagala, simanyi mugenda kikola mutya honorable oba kubanga balonzi batunuulidde mmwe ababaka ba paalamenti kye musobola okukolawo. Akati yalo okuva oli ng'akyalemedde ku buyinza bwa Uganda. There are certain things tulina okukkiriza titugenda kuvumirira. Era gwandaba bano abasajja tebalina nteekateeka yonna etereza bya bulamu. Saagala nkulimbe oddeeyo olowooze nti waliwo mbaka paalamenti yenna agenda okukuyamba okuleeta eddagala mu ddwaliro. Eddagala mu ddwaliro bagulagule era webalifuna ne balireeta mu malwaliro. Naye bano olw'enteekateeka yaabwe ey'okuba obutayagala kulirizinga ssente gula amadagala, kyova olaba tumaliriza ng'eddagala teriri mu ddwaliro, teriri mu malwaliro. Era ekyo saagala nze nyimirire wano ewange Kawalya mbalimbe. Museveni talina nteekateeka egenda kutereeza bya bulamu. Essaawa ya kakati systems zetulina nga bwomanyi n'ogenda emulago nga teri okufuna MRI machine ey'okukebera okulaba oba amagumba gali oke oba spine eri oke, abantu bakeera enkya ne bafuna fractures nenga n'ebyuma ebigenda okumukebera okulaba eggumba limenyese litya, tetubirina. Genda mu Cancer Institute olabe embeera eriyo. Bantu bali awo kemo netubanga sawa tetuweza na machines 5 za chemotherapy. Nenga tugamba tubaddewo era bajja na nkyukakyuka ya mugundu ne batusubiza ensi n'eggulu. So muganda wange nkubuulira ekizibu kya Uganda mu byobulamu n'ebintu birala mu Museveni. Era bagambye nti Chief Finance Officer, Chief Finance Minister. Ile osalawo kati gwe mulaba akyayinza osalawo. Naye ababe balwala Germany, America, Europe, UK, ababe abaminisita betu balabye omunaku ze yafentingira eyewaabwe ekanungu bamufunira nnyonyi. Bannayuganda bameka balina kapasite eyo esobola okugamba nti afunye ekizibu baleese ennyonyi emutambudde mutanga kani. So tubeere honest, tusigadde ku lwaffe. Era bino of course ffe ng'ababaka tusobola okusigaza pressure tujja gisigaza ku baminisita bano abavubi. Pressure ffe ejja kusigalawo. Tulina obbibanja day to day because bino si ffe tusoso bibanja ebyeddagala. You talk ebaddewo ndowooza for the last 25 years. Talk yeddagala malwaliro ebaddewo neffe ekyaffe kusigala nga tubyogera. Ngera bwolaba bingi nnyo sigamba nti bitandise kati bibaddewo. Our cardinal role kuvaayo ku representing abantu bana Uganda. Nti ngende Kawalya wali nesanga tewali ddagala, ngende Kawalya nesanga wadde nga tebabakolerako mu budde. It is my role okuvaayo kuganira abagundi mwetereze. Era ekyo finga ababaka naddala ffe abayinamu ku nsa tujja kusigala nga tukikola. Kubeera n'ababaka tulimu calibers. Mulimu ababaka nga bo bali mu comfort zone. Abenare bali mu comfort, most of them bali mu comfort zone. Era bo batunulira kintu kimu bwana okusalawo kwabwe bali okuprotectinga interest za muntu ki omu neffe bakawalya n'abalala at least tusigala nga tulinamu ensa ez'okuvaayo ne twogera tugamba ebibi tujja byogerako era tujja kubivumirira bintu okulowooza ku bulamu bw'Abannayuganda ate ne tubuukaako ne tulowooza ku bitazimba Bannayuganda. So wetugambira bekikwatako eddagala bwe liba nga lizze muliteeke mu century eno okuwulira nti tukyalina. Honorable Kawalya, twogere ku kibuga Kampala, gwe minisita, shadow minister, oli musanyufu n'ekigenda maaso mu Kampala? Sisobola kuba musanyufu. Kisooka ndi stakeholder w'amaanyi mu kibuga kino. Tuzze twogera nti Kampala gwe mutima gwa Uganda. Bw'otunuulira collections mu by'emisolo
zituyita generated local revenues. Bwetuba twogera ku GDP ya Uganda, the gross domestic product, Kampala ekontributinga kinene. Bwetuba nga tusolooza kawumbi, Kampala inako contribution ya milioni 600. Around 60-65%. Naye kyannaku nti bwe tutuuse mu kukola service delivery, ennaku zo twajja tumuwulira nti abantu b'e Kampala tebamanyi kye baagala, era services zetugenda zibatuusaako, services katuzitwale mu northern, mu western and some parts of eastern Uganda. Era kyobola ojja kusanga eyo enguudo nga tezikola nakola, bazandikako muogo. Naliko juze nalingera Busia, waliwo oluguudo lwe baakola awo luva ng'ogenda okuyingira Iganga, lugenda lugukira Busia. Oluguudo ovuga kilometers 3 nga tosisinkanye emmotoka, naye bw'otunulira kulonda luna lujjuddeko muogo. Tunulira Saapolo Kagwa Road, in the middle of the city. Pompo oguma zennyini z'ebinnya. Tunulira Muteesa wane n'akulabye. Wano wennyini wensula, manya asajja bano bajooga. Baka parliament wa constituency wasula. Tunulawo olabole. Gwe tomanyi mabaluwa gempandiise ku luguudo luno oluyita ewange, olugendo olwetolola ne lugenda e Namuŋŋoona ne lugenda Koima Road. Luno lulayi bwe lufaanana. Naye ng'ate enguudo zino zituyamba okuba nga zisala jjanga. Bw'otunuulira bajeti ya Kampala ntono, era tuze tukyogera nti Kampala bannange akontributinga kinene mu ggwanga lino mu considering ddala lwaki ssaawa zino twali bali tukyalina enguudo z'ettaka mu kibuga Kampala, oba ddala tetuli babbi. Abo abawakanya nti Mwami Museveni si mubbi, bwe muba mumusanze mumubuuze mu myaka 3 mu 7 lwaki Kampala akyalina enguudo za maramu. Bwe bakeera enkya ne bakola releases, oba ne tukola appropriations mu parliament, ntuga nti omwaka guno bilioni 2.5 zigendagenda ku road sector. Ennaku zino bwe tuba tunoonyereza, abasajja abola abakola releases nga zi less than 50%. Less than 50%. Ekitegeeza nti projects ezinga tezigenda kukolebwa. Eziteekebwa mu budget nga za kibuga Kampala okukola enguudo. Singa Kampala abeera ne budget ebiseera ebisinga nga bilioni nga 4.5, bilioni 2.5 zibeera za road sector. That is drainage and roads. Ne ogenda okwisanga ku releases, sente ze babawaako nga ziri even less than 50%. Eziweebwa ekibuga z'entono. Kitegeeza baba babawadde sente ntono kuze zaali zayisibwa ezitawera na bitundu 5 ku 10. Ezo projects nyingi ez'enguudo ziba zigenda ku story nga tezijja kukolebwa. Then kyobola abantu tubadde ne cases z'enguudo mu budget buli financial year nga tubeera n'oluguudo, kati ng'oluguudo lw'Ekabo Wasuna Road lubadde mu budget emyaka ndozanga 10 emabega naye tetukolebwanga. Basajja babikola babigenderedde muganda wange. Ekitegeeza ekireetedde ekibuga Kampala okufaanana nga bwe kifaanana butaweebwa sente ezikola emirimu. Bano babikola babigenderedde. Ogambye honorable. Njagala muganda wange tusiime. Njagala ogende Mbarara. Goza Mbarara contributing ki? Singa otunuulira property tax go tujje Kampala ne Mbarara. Mbarara wakyali oluguudo lw'ettaka mu site mu kibuga wakati awo. Ziri n'essimu makati. N'embeera gye zirimu yakunga ziringa zino ez'e Kampala. Tomanyi nti bamaintaininga almost every after 2 months. They maintain. Ogambye nti kigenderere bakikola mu bugenderevu. Bannayuganda njala ensonga zino ndooza tutandika ozirengera nga tuzirengererako walako. Kikolebwa mu bugenderevu. Okumanya ejjoogo lino erya mu Kampala genderere. Bwe bagenza okufuna sente mu ADB $2.288 okuzireeta okukola enguudo. Contract zonna lot setan baziwadde kampuni z'Abachina. Abachina bwe tutalina sure nti baba ali bakoze ku nguudo. Abachina
abakeerenca ne bakola oluguudo oluva olw'e Masaka road. N'Abachina bakoze enguudo Nowe. Ne Masaka road. Masaka road. Akusanyusa w'omuyitamu. Yawezeza emyaka 3. Because design z'enguudo zikolebwa oluguudo lulina okuyamba ensi emyaka 3. 30 years. Njagala ofuna engineer bana ababeera ab'enguudo ne drainage akubuli. Design z'enguudo ezisinga bazikola ng'oluguudo kinonyo lulina okukola emyaka 3. 30 years. Abaweereddwa contract. Ne luno olwa Masaka road wawezeza emyaka 10 bukyaba badamu remodify it. Kirinaba luza myaka nga 6. Lukusanyusa bw'oluyitamu ebikata bya lumonde ebirimu everywhere lukusanyusa. Obuzibu okutte the same people of which tuwulira nti mukama waabwe simanyi amasimu gakugwanga ku stewolo salenga yakuba yalagira nti muwe kampuni ezo local companies temuziwa mirimu. Ate obaolyawo local companies ezikola nga zitya zikolera mu kutya. Oba tegerekese bulungi tujjawo ejjoogo ng'oggyeko ekyokuba nti uliriza otunulira costing yazo costing era tuli mu kunoonyereza ku costing unit cost ya kilomita y'oluguudo mu Kampala nga tugikomparinga ne ku cities endala nga Nairobi nga Dar es Salaam nga Kigali n'ewalala tulabe lwaki enguudo za wano za bei compared ku neighboring cities mu regions endala wano mu East Africa. So bingi nnyo potholes ziri all over. Neera amazima gali nti releases mu finance tezikolebwa tebabawa sente tezijja kyekisooka. Ekyokubiri ogambye nti ne contracts nazo abazifuna obuzibu buli kuba China oba buli ku butamanya kukola obukola gadibenga n'Abachina nabo tetuba trustinga buli kuba China obuzibu mubulina kuba China oba abakola enguudo gadibengali abo bakola emirimu gadibengali whatsoever ne bwaba mu China ngakoze gadibengali ni waba local company ngekoze gadibengali ne bwe ba finance kerencha negano okulirizinga sente basobola okukola enguudo then bamalanga bakyatributinga ku mubaka parliament yakerencha nakola appropriations ze nagamba nti omwaka guno at least tufune enguudo 5 mu Kampala omwaka nga tuzadde mu budget omwaka ne gugwaho nga enguudo eze 5 bakoze ko oluguudo lumu ngera bada ababaka tebakoze kimala bombokrati baba ku bantu bekikwatako ne bava ku oli abbye eggwanga lino myaka 37 ne bava ku oli alina okusalawo sente mekezi genda mu Kampala okukola enguudo lero muganda nga Apollo mwe muli bannamawulire era mwe mulina okusomoza kunene nnyo. Ne honorable etteeka eryasaawo eryateekawo lyakyusa okuva mu KCC nga tudda mu authority Kampala Capital City Authority eya 2012 byebino byennyini byetwogerako byeyaliriza okukola ki okutereeza nti ekibuga kifune special status oliriza lindako kuba waliyo waliyo mu Kampala ne tugamba nti katukiwe ensimbi ezimala tukiwe n'obukulembeze obw'enjawulo ekibuga kirongooke kitereere. Omanyi budget ya Kampala kati financial yeno ndozi bilioni nga 3 bina ojja kuntereeza awo n'endowooza ziri awo mu range kuliko wages sente mmeka uganda ne Jennifer we yaliwo Kampala olwokuba nti waliwo ekiseera baatukanga obukulembeze obulonde tebukyatuuka nga lodi meya bamugobye balinyisako budget ya Kampala nayingira obuwumbi 600 essaawa zino balina budget ne runninga obwikira nga nayo tesobola kumala bizibu bya Kampala eri mu bilioni nga 403 ate kati bagisaze to 370 something billion 378 bagisaze oluza tewaliwo okugenderere bw'okwongera okuzingamya enkola y'emirimu mu kibuga naye nga bagenderera ki ekyo kibuze cabinet noonya baminisita batula okuzingamya emirimu y'ekibuga situla ku cabinet kigenderera nkugambye mwali Museveni dibeera tima Kampala bagenda kubonaabona mwali Museveni yagamba bannakampala bagenda kubonaabona ozali ategeeza ki obusungu service delivery obusungu abujjawo okwogera olutalo lw'okumuggyako lutandikira no Kampala yes era kubanga ffe ebyaffe tubiraba misana era ne tubyogera nga tetwetiriridde
nebyo byakola byonna byabwewusa ekizibu kya Uganda yeye kakeera enkya nze unali speaker wa Kampala twice a resolution nga tusaba central government considering Kampala efune 3% of the national budget esa wasn't at least ekitondo nnyo twali bali tulina 1 trillion mu budget yaffe n'ekinuma nti ne billion ebitano tetubiweza just 3%, 1 to 3% out of 100. That is 3 out of 100. Okay? Newe njogerera. Tuli ndoza ne 0.5 tewera. Because what tukola competitions nanga nayo tewera. Kuba tugenda mu 58 trillion kati. Oba tugenda kisebulungi. National ene yalo neza kugera mu 53 trillion. So Uganda, kisipita Uganda kinene. Okusinga abantu bakirabira ne bakwata enguudo ne bazattributing ku babaka as if fe twawadinga contracts for what budget kuziisa era bwombuuza nti gundi kakiiko kootuula ku luno mwalemerako ku enguudo mwateekako mmeka mu Kampala nja kuvayo ne wano ku simu nzikulage ze twateekayo nguudo mmeka ziri mu ADB nenjagala ombuulire roti mmeka mu ADB yakatandise nenga financial ino tugitambudde tugibulako quotas mmeka tujibulako bbiri ate nga naye kusatu nayo twagitandiseeko dda omwezi guno guweddeko tusigaze emyezi ebiri ku koota ey'okusatu n'enguudo mmeka empya njagala ombuulire oli mu kibuga mwokolera nguudo mmeka ze baako commissioning okutandika okuzikola mu Kampala wano eza ADB tujja kuba nga financial yeweddeko omanyi kibitegeeza gibigwerayo omugundi nga tuddayo era mu so baganda bange mbabuulira nti Kampala tuluma ffe abamu kuba tuli baana ba Kampala mwe tubadde Katonda atugambye mwe tuweerereza nitwandyagadde omuleka ng'atemagana naye anaatemagana abasajja bano batujoga bujozi netukeera netugaa nti waliwo Property Rating Act teeka bannakampala naddala abali mu CBD omwo basasula omusolo mungi ku mayumba gaabwe nibe tugamba sente z'omusolo gw'amayumba zirina bye zirina okukola tezirina kugenda na mu consolidated fund sente z'amayumba ezo zirina kuteeka bitaala ku nguudo zirina kukola drainage zirina na kumaintaininga nguudo ebyo tobimanyi bulungi naye endala yonna gyoyisa olina olabya amataala ku luguudo nzikiza njereeri naye ngaolaba abantu tebasasula musolo ogwo waliwo obujoozi obugenderere tugenda kukola tutya kati kuba kati tunabeera mu kulamentinga kwokka n'okubagiza kuba kati omuntu alina kutegeera nti alemereddwa eyalonda Hajja Beka Kawalya ayagala kuwulira awe Lubaga eyannonda as long as ono akyaliwo amanyi nti byenkola kati byenina okukola because ekisooka situla ku cabinet siri minisita wa Museveni siri mbaka we n'aremu omulimu ogwange is to expose ebikyamu ebivundu ebiri mu gavumenti y'abana abasajja erimu okwonoona obwonoonyi sente y'omusolo nkugambye basaba biliyoni 423 bagalagula midaali for what kuloza biliyoni ezo zina bisobola kola bisobola kuyamba bana Uganda biliyoni ezo zizimba amasomero ameka ekirungi nti kiri mu parliament muyina obuyinza obuga nti nedda wano tuganye tugikobye leka naawe ne process ekyagenda mu maaso bali baawe ekintu kyabwe kivundu kati balina ababaka bamekaawo awo osobola kiganirawa mu kakiiko eyo akawa ng'olinako opposition bameka waliwo akakiiko koyinza okutuulako nga opposition basinga benaremu tuwuzike honorable so njagala bannayuganda tutegeere twesibe ebbiri bingi bikyagenda mu maaso era bigenda okunyiga bannayuganda naye nze nyigira nnyo omukulembeze atasobola kuvayo kubyogerako fe duty yaffe yakuvayo kubyogerako nakubivumirira nakufalinga solutions because ze nkugambye nti singa nze mbadde n'obuyenza naddala ku mirimu gy'ekibuga ekisooka budget ya Kampala alibadde yalimise ekyokubiri bwe tuba tugamba tulina ekintu kya unemployment mu Uganda tuwereko companies emirimu tusobole okwemployinga bannayuganda bakole okusinga okuleeta abachina abagenda okumala okukola sente ate bazifulumya eggwanga era tusigale nga tugamba tuli banaku ng'ate kampuni bwe zafunye sente zaziddusizaawa ebweru
bintu bingi nnyo. Oyogedde ku unemployment mu dakiika zino zisigaddeyo 5 bannakampala bamufuna mpola batera nnyo okukolera oba okufuna emirimu mu butale. Obutale buli butya mu constituency anti nkugambye tulina ekizibu ky'obutale era onadde ntandika introduction yange tubadde mu kugulana na cases ennaku ezo ng'egenda ejja egamba balina program ya decongestion eya Kampala era nga bajja banyigiriza abantu muve ku nguudo naye nga tubagamba nti waliwo obutale obulina okugulibwa obuguze ake kasubi kange katerera bakasengula ne bakajja bazimba erudde katono era tukyabanja ettaka eddala nze ng'omubaka kulembera abakulembeze bannange mu kitundu tukyabanja ettaka tubadde tusuubiza nti bali mu process ekola procurement okola nti ettaka balyongerako naye nga ffe tusigala tukyabanja nze okutuusa nga nkakasiza nti abantu bange bonna abasinga bafunye bwe bakolera ongenda okuweera naye ekizibu ky'ebbula ly'emirimu nakyo era kinene mu Uganda yaffe tusagala tukibuuse maaso nti abantu baffe bangi tuleze tulaba kati waliwo ne baganda baffe abali mu informal sector ababodaboda engeri gye bajja babayigganya njagala olabe rate ennaku zino kubawambira piki z'abaana babalemesa okukolera emirimu mu kibuga naye nga ogenda okulaba ate nga balonkinga ezaamuhoozi ezaamuhoozi bazironkinga ate bano abaana ababulijjo bo babagobaganya eyo ye Uganda gye tulimu neffe bakawalya ogwaffe vaayo okuvumirira bikyamu ebyo nti ebyo buli mukola tujja kwongera okulaga ensi ebyo byemukoze kubaolyawo n'ababa tebabitegedde babitegeere kyagenda y'abasajja bano nga njogera no ku Salt TV yakwavuwaza bannayuganda bafuge abaavu kuba bamanyi omwavu afugika ensimbi za PDM zafuluma erubaga zatuuka PDM era bawulira zafuluma wa gozirina sebo ewa Kampala wazirabako anti mbuuza zendi wa kibuga okola oversight otekubanga ozimanyi bwe zifuluma okitegeera erisebo kiri waliwo kye tuyita fake dollar era tebakulima nti PDM enda gyeraga parish development model Lubaga terimu muganda wange eno genda ginoonya bali abagirimu tuli abarasisi batawukira akagenda oyogereko nabo bakubuulire bafuna mmeka Kampala yafuna kusereza PDM nga n'ezenguudo zibalemye okulirizinga balirizinga PDM ogambye nti bakikola mu bugenderevu fake dollar Museveni fake dollar bebayita fake master no ogambye nti ekibuga Kampala okuba nti kiri mu mbeera eno gye kirimu n'ebizibu byetwogerako mu kibuga Kampala nkugambye kikolebwa mu bugenderevu kuba n'ekisooka gyala baagala Kampala alabika obubi baagala Kampala alimu abantu ng'enfuna yaabwe embi kugamba bamanyi nti omwavu omuntu bw'aba mwavu ebiseera ebisinga ojja kumukozesa byoyagala kyovulaba bo balina mentality egaa nti okubimala balina bimala kutambula era ennaku zino ojja kulaba nabbanja nga ze mu butale agenda agabagaba amabaasa agaba ebaasa nno nga 50 awo naafubutuka nalowooza ebizibu bya Uganda biweddeyo byokugendi kati tulina ba fake master be bali mu kumanaginga eggwanga li tunula mu kamera owe obubaka obwesuubi munnayuganda n'abantu b'e Lubaga mu kaseera kano ng'embeera oba olyawo obubaka obuwesuubi abannayuganda yes tulina challenges nyingi ezitwolekedde mu maaso awo naye ndowooza ekisinga obukulu bulina kuba bumu munnayuganda yenna alina platform esobola okuvaayo okuvumirira ebikyamu bigenda mu maaso tukusaba ogikozese baganda baffe abawambe abali mu makomera amwe muli babaka bannange Honorable Segirinya ne Honorable Alan Sewanyana twala akisa kano okutegeeza eggwanga nti tukimanyi nti baganda baffe abo tebalina musango bavunaanibwa era twalabye ripooti ya Uganda Human Rights Commission nga bavaayo nga boogera ku bantu abawambibwa abapresentingibwa mu parliament naye njagala okutegeeza abatulaba nti omuntu awamba bannayuganda Mwami Museveni kuba tayagala abantu bamuwakanya nga bwe yabikola bwabikola kati teyerabira nti n'abaaliwo baabikola naye nga bannayuganda ndoza tulina kukwatiza wamu nti bwe kituuka mu kuvumirira ebikolwa bino ebikyamu tubivumirire oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki oba oli munnabyabufuzi wa kibiina ki wano nja okusabira bakamaffe abatutwala mu madiini baveeyo batwegatteko ku nsonga y'okulaba ntutereeza Uganda yaffe bakamaffe abatutwala mu byennono ng'obwakabaka bwa Buganda obwakyabazinga obwettoolo newalala nti luno embeera y'okuvaayo
okufuuka kakira ka mbuzi tetugirekera ffe bakawalya abalonde tuveeyo era tubivumirire abavubuka abali eyo lino gwanga mujje kino kiri atabaala nti bw'oba olowooza nti ewo tekijja kutuuka twalabye mu NSSF ebiriyo abamu baali balowooza nti abatereka mu kitavubo bali seefu naye kati saawa zino abamu babuusabuusa n'okubuusa lwa sente zaabwe gyeziri so wano we mbasabira twegatte service delivery ejja kutambula nga bwe n'abeetambudde naye nga olutalo lunene lwakwenunula lwakuggyako gavumenti yamusibira mu ggwa Mayi Museveni ne basajja be abalemedde wano emyaka 37 obulye bw'enguzi obulabbayi ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso bitulina okulwanyisa okulanga tutambulira wamu naye ffe ne abakulembeze abo abakyalinamu ensa tubasaba twegatte tusobole okuba nga tusigala nga tuli maloboozi ga bannayuganda kuba bangi abatasobola kuvaayo kweyogerera nga batya bangi abatalina kusobola kufuna platform nga nze bwe ntufunye ku Salt TV okuvaayo okuba nti njogera ku ebyo ebinyirira eggwanga lyaffe olwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaale tweyanze ga tulaba ku Salt TV program Omunnyo Ku Makya tubadde ne Haji Abubakar Kawalya ye mubaka wa parliament owa ekitundu ekya Lubaga North ate ye minister shadow minister owa ensonga z'ekibuga Kampala tulowooza nti byetwogedde boolyawo olina kyoyiseemu olina kyotegedde ku bigenda mu maaso mu ggwanga na butya bwe tusobola okusala amagezi okubijjawo ebizibu ebiriwo n'okwongera okulongoosa okugenda mu maaso amanya genze tusima Apollo tujja kuddamu era tusinkana olunaku olw'enkya mu program The Dialogue ssaawa 4 tujja kuba mu The Dialogue era tuddemu tusinkane olunaku lwa balaza Omunnyo Ku Makya tubasiibudde nti mwekuume musigale nga muli balamu abazadde mutegeke mutwale abaana ku musomero basome abayizi mubeere n'obulamu mwekuume mubeere n'obulamu obulungi musibe bulungi era